It's a Thursday, ladies and gentlemen. Enaku z'omwezi 5 omwezi gwa 10 omwaka 2023. Obalabalamu kitegeeza 2023 is also gone. Wenyweze no byawandika mu vision book yo olabe nti olwana okubikolerera okusaba kirungi ne bumala okusaba musumba walwe twalekana nagamba tumaze okufuna amafuta yali lunch hour tumaze okufuna amafuta muduke misinde mgene mukole esala ya mujyo tumaze okusaba oteke ogiteke ku kigezo mukama katonda abo bakwanukula onako olwenyini atoba solo bumala okusaba when you are powered spiritually olina okulumba ate ensi oteeke mu nkola bibyo badde osabira mukama katonda mugamba akugulirewo tujja kugamba nti oli awo maanu ayiko okuva mu ggulu nedda ssebo genda mu kibuga okakkalabya emirimu gye obudde bwakakya buki tugamba nti bubanga oli mukozi ngomaze okwetegeka mukyala ngomaze otegeka omwami wo omwami amaze okuyamba ku mukyala wo abaana bamaze okwamana bugenda ku ssomero that's the way to go tugamba nti sala tugivaako ate ne tugenda ne tulumba ensi ne tukola tusobole okuyingiza mane mu nsi yaffe tugamba obwavu bungi naye otunda ki waliwo abatunda transport bodaboda ke waliwo abatunda chapati abantu amanyi balina okunywa chai ne bamunywirako chapati eri abatunda sumbusa eri abatunda kabalagala eri abalina emisiri gy'ennyanya eri abalina emisiri gy'emmwanyi eri abalina ensuku z'amatooke gwe what are you selling obokera kumacha kuba luyimbo olwo nti banange obwavu bungi banange sente zibuze banange sente ziriwo tugamba ojja kubanga eyovaayo otaleka okubanga okakkalabya ebirimu gyo tukujjukiza gwe obadde onoonya omulimu okuva from 1994 onoonya omulimu from the year 2000 onoonya omulimu from the year 2017 onoonya omulimu from the year 2020 ogamba emirimu gibuze omusumba yakulabye nti gy'oli gwe alina empapula zonna ezeetagisa but unfortunately ng'abatasoma kukwenkana bw'olugira bati wakonkona abasooka nga yenyini gwe badde banoonya gwe kiki ekyabaawo eyinza okubeerayo the generational curse ng'ekutambulirako genda ogikutule ate genda ogikutulire ddala otandika okwegattamu abo abafuna emirimu genda ojja kulaba nga wotuukidde ddala naawe bagamba bulijjo tunoonya omutwala n'empawula bweziti ne bweziti n'emyaka bwegiti na bwegiti nga yegwe tojja kukifuna okujja konka ogenze ku House of Prime Ministers International wali ekanani kunaku lwa Saturday omukusaba okwabanoonya emirimu ate si bokka n'abanoonya abakozi oli ayinza okubanga nakampani nga buli gwawandika mubbi buli gwawandika munyazi buli gwawandika ayagala kutwala bibye buli gwawandika ayagala muloga buli gwayagala mutta tugamba nawe genda ofune omukisa osabire kampani yo okakkane nawe kiki human resource manager wali atya abakozi muba identifying batya mugenda kukola mutya ekisa musumba kibuliranye ennaku zino ekisa kikuyikire obenga ofuna abakozi abatuufu ate abanoonya emirimu bajja kubaayo nga n'abanoonya abakozi gye bali awo musumba abagatte muloke mutwalira abakozi abali malidadi sana amanya service ya Saturday this is Saturday lwengamba kyokka on Friday tuswafe na mu overnight prayer kunukiriza ewunzikako ekisibo ekya ennaku 42 osibyeko meka mukama katonda yakulaba era ojja kubanga azimanyi era nga ajja kubanga akwatirako mu bunafu wo ne mu maanyigo amanye Charles James Senkubuge sirinzeka babuzeeko obugagga n'ekitiibwa n'obulamu ng'empeera y'okwetowaazanga n'okutyanga mukama ngera 22 lunyiri lwakuna teri mwana ate katonda teri mwana yeetowaaza mbakadde be ngera 22 neyo nnungi 22 emwe mulina luli anyikidde omulimu gwalimira amaaso ga bakaba olwa 29 lubasomere enyiriri elusooka muli erinnya eddungi linalondebwanga okusinga feeza ne zaabu era mungero ngera 22 gyogambye yino lunyiri lwakuna obugagga n'ekitiibwa n'obulamu yempeera yokka ey'okwetowaazanga n'okutya mukama teri mwana ate katonda teri mwana yetowaaza mu bazadde be teri mwana yetowaaza mu bakadde be n'eri katonda agenda kwekalakasa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 gyo baakutteka bawera baana mmwe nga tebaana bakubakwata musaasire bakadde bammwe musaasire bazadde bammwe musaasire mikwano gyammwe gye mulumya egigenda okwetalanga ku makooti egigenda okuleeta emmere egigenda okuwuzuma okwewola ssente
okubayimya n'okubajja mu makomera ofakinensi kolunyiriro Jennifer Katana agenda maaso ndusome obugaga n'ekitiibwa n'obulamu y'empeera ey'okwetowazanga n'okutyanga Mukama amaggwa n'ebyambika biri mu kkubo ery'omubambaavu basi nyambo kinyonyole bulungi kiyinza okunema okunyonya oli mubambaavu kyongere kola ebyobubambaavu olunaku olwaleero bagambye amaggwa n'ebyambika biri mu kkubo ery'omubambaavu temulowooza nti poliisi eteekawo byebiggwa just for nothing Katonda bino ebintu birambike ne mu Bayibuli ebyogerako oli mwasaamirivu oli mubambaavu oli musamaavu amaggwa gakulinze gasame mulumya bakadde bammwe mulumya bazadde bammwe mulumize emikwano be baasiba bakyaliyo emyaka gitambudde abakola ssente ababikoleramu ssente ne popula bayinaayina ne show bazikuba Bulaaya n'abaana be basomera Bulaaya gwabo basomera luddawa teweetaba mu kintu kyotafunamu teweetaba mu kintu kitakugattako ebintu byemwetabamu ababikola ababikozinga bo balina bafunira kyenkakasa kimu enkyabuinza okutya nga tokyali president's advisor tekisoboka baba wana nti mwagale mugenda mu state house yiyo mugiyingire naye Bobi Wine tukulayire kasata oyingira state house olunaku lwaleero va ku baana b'abantu musajja gwe va ku baana b'abantu bateka ku front line ekirungi ozadde Nyanza bikomandinga muganda wazadde mulina baganda bamwe John baani ba Sentamu ba Julius ba pastor baba city kwata baganda bone mukazi wa ina family mbateke ku front line Dumbe Kasisi yagambye osulwa mu nyumba ya birawuli lwaki wetaba mu ntalo z'amayinja kwata baganda bone mukazi wo atamanyi kwogera ayogera nonsense obateke ku front line boti bakulembere wano wagende ekalangala musajja gwe nga wekala kase ebyekisamaavu baleta nyonyi namba helicopter nekunona nekuteeka mu kisaawe Kololo ne bakutuza mu Land Rover paka uwe magere olweggulo ne wekipicha n'okwepicha n'olaba ne DSTV abaana balabe bakwatayo nakati bayiruzira bakande bwe batambudde bo yabawedde ku bigere abaana abakazi baleka nga tebalina mbuto bazadde dda abaana abalala abatalina baabwe be balekera embuto tebamanyi n'abaana be bafaanana gw'okyakukumba omuliri gw'ensimbi iPod ebawa $1 trillion and trillions money bwisente ze baba watu dilina wano kiri kulikodi Bobi Wine ku sente ze baba mu iPod ng'ekibiina kisasinza okubeera kwa position ekyamanyi no leka njogeza mazima n'okufumintiriza on tewali kuvuma tewali kutyobola first fact bw'oba bitaleka nze mbyogere nze sikolera kabampaane mufuna sente $1 trillion and trillions money wabiyovudde nononya family y'omuntu afudde gubatira mu bintu byo Babesije babadde wano nga batambula nako tebatanga kuba n'abantu nga batabana ku lulo oyogera ebigambo ebikaawu oyina obutwa ku mumwa ebigambo ebyobutwa ebigambo ebiyingidde mu mitwe gy'abaana obukyayi bwe musiga mu bavubuka bano nga naawe ozadde oyina bavubuka olowooza kiki kyosiga kimesagi kijosindika eri eggwanga lyo Uganda gyogamba embi lwaki ogivaamu ne weesimba eyo gy'obeera abeera guno abaliyo baamala kulemwa wano mwe mukolera asayiramu nalaba wano omwana ng'avuma bugingo buli lunaku ng'akolerayo asayiramu n'abadde anvuma wano buli lunaku kitegedde kyotegeeza bo bakolera asayiramu bayogera ebyo bafune ze empapula simanyi okugende bweru simanyi bandi bubi baagala kuzita Uganda simanyi ze abalala bamanyi n'okweyokya paasi abalabe bafune obutuuze wa bamanyi yo walungi eri ye wasinga obubi abantu beri bakola 24 hours teri muntu ali bweru kabere bana bana bakadama agamba nti no tetukola ebyo biri mu Uganda baze muzayi musebe nti mweta 2026 amala atute mu mulungi bira biri mukaga bojja muzeyi kwasa muwozi anayane ekizibu kyonna kye tulina Museveni gwanga lino naguno tajja no lindako president okutte eddembe lingi wadde bana Uganda nyabo bagala bakwata olwaleero nje babate nakugambye kubuuza ku bantu kikulemye